Yes, mu mawulire agakagwawo breaking news wetwogerera nga amagye gayiriddwa mu tawuni y'Eyiganga ewabadde wateekeddwa okubeera olukuŋŋaana olwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP nga bwe kiri ku program ey'akakiiko k'ebyokulonda. Jjukira enteekateeka zino nga bwe nakugamba era nga bwenzize enkuwa bazituulamu bo ba presidential candidate n'akakiiko k'ebyokulonda ne baba nga batunula butya bwe bagenda okubeera nga batambula era nga batambuza campaign zaabwe. Kakati ku nteekateeka nga bwe ngenda ogikusomera buli presidential candidate gy'alina okuba nga abeera abaddeyo olunaku olwaliro. Ekitongole kya poliisi bavuddeyo n'ekiwandiiko nakyo ngenda kubeera nga nkikusomera bategeezezza eggwanga lwaki campaigning ngiraale eya Robert Kyagulanyi Ssentamu ebadde erina okubeera Eyiganga basazeewo okubeera nga bagiyimiriza. Ogenda kutya abasajja bakulu ab'ekitongole kya poliisi bavuddeyo ne boogera. Ekiwandiiko ngenda kikusomera ogenda kuwulira balina ensonga yaabwe era ngikuleetedde otegeere lwaki ekitongole kya poliisi kisazeewo okuyimiriza olukuŋŋaana olwa Robert Kyagulanyi Ssentamu candidate ow'ekibiina ekya National Unity Platform. Kyokka bino bigenza okuba nga bigenda maaso nga General Felix Kulayigye omwogezi w'amagye yakamala okubaako byayogera awo era nabyo ngenda kubeera nga mbikuwa ng'alabula nti ab'ebyokwerinda ab'amagye abapoliisi n'ebitongole ebirala byonna n'abasaba mubeere neutral era muleme kwekubira side emu. Kakati ojja genda mu comment section ombuulire oba kino kyolabye si kyakwekubira side emu. Ku lutambula lwe lumu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ava e Mayuge ayolekera ebitundu eby'Eyiganga waliwo emmotoka erabiddwako. Emmotoka eno egambibwa okuba nti ebaddemu ab'amagye n'ab'ebitongole ebirala ebikuumaddembe era nga bali mu yunifoomu zaabwe wabula ng'emmotoka teriko number plate. Ekigendererwa kyayo n'ebyo bibadde eri mugenda maaso n'okuba ng'ekola bibadde tebinnaba kuba nga bitegeerekeka paka wetugudde ku mawulire ng'ate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne convoy ye bamaze okubeera nga basitoopingibwa. Bagezezaako okwengeejinga abakulu bano n'okwogera nabo bababuulira ensonga wabula ensonga tebagibawadde. Kakati ensonga ngifunye mu kiwandiiko ekifulumiziddwa ekitongole kya Uganda Police nga bwe njagala owulire era nga bw'ogenda okuwulira. Ensonga bagyogedde era ngenda gikusomera wabula bino byonna nga bigenda mu maaso wetwogerera era wenkoledde akatambi kano ng'embeera mu tawuni y'Eyiganga bweti bwefaanana. Abasajja abawanvu n'abampi bayiiriddwa ku nsonga ate zitannaba kuba nga zitegeerekeka kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye bwe babagaanye era nga baba bulookinze okugenda mu tawuni y'Eyiganga basazeewo ne bakwata ekkubo eddala era ne bagenda bye bagenda okuwummulira campaign ne ziyimirizibwa until further notice era ng'ategeezezza nti agenda kulumba akakiiko k'ebyokulonda ayogere nabo babannyonnyole. Kakati ate wetwogerera amagye gayiiriddwa mu bungi mu tawuni y'Eyiganga ekigendererwa tekinnaba kubeera nga kitegeerekeka wabula bino byonna gye byatandikidde waliwo emmotoka eyalabiddwako. Emmotoka eyo yabaddemu omukulu w'amagye omusajja omukulu ow'ekitongole kya Uganda Police gw'olabye ng'ayogerezeganya n'abakulu bano era emmotoka eyo yalabiddwako ng'eri ku kaweefube ow'okuvuga ku sipiidi ng'ebulookinga egenda etomera oba oliawo n'okwagala okulemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu okutambula mu lugendo lwe. Njagala kusooka kukulaga katambi kano oyinza okuba tewakalabye nzije mbere nga nkwongerayo n'ekiwandiiko poliisi etegeezezza bannayuganda ensonga lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuganya ogenda Eyiganga. Sooka olabe bino. Motoka kyolengera eyo eremesa president okwolekera gye tulaga. Motoka kyolengera eyo ekika president era emulemesa gyalaga. Eri UP 5-4-7 bagalako na president era avuddeyo. Bagalako na president era avuddeyo ababuuze ekigendererwa kyabwe. Emmotoka kyolengera eno bagala koona president bagala mukoona era bagala koona president. Emmotoka kyolengera eyo president afuddeyo ali mutambuza bigere ababuuza mu njagaza ki. Emmotoka kyolengera eno bagala koona president lwagezaako okuyitawo bamulemesa. President omusajja oyo bamwita kityo president lwagezaako okuyitawo bagala mukoona era president afudde mu mmotoka bagala kuta president omusajja ayagala kuta president huyo munyivu. President afuddeyo amubuuze kyamwagaza.
Go shoot him. Yes, embeera eyo gy'olabye ebaddewo nga bino byonna tebinnabaawo poliisi nga tennaba kubanga eggala kkubo era babadde bakyali mu kutambula wabula ekikolwa emmotoka eyo kye yakoze era n'omu ku basajja abo boolabye nga ye yabadde nga aduumira ebikwekweto bino njagala okutegeeza nti kyawaliriza abakuumi abakuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu abaamuweebwa akakiiko k'ebyokulonda ne bagezaako okwengejinga n'abantu bano era oluvannyuma lw'okubengejinga olabye nga wabaddewo okusekaŋŋana ebitogi era nga kino kiwaliriza Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva ne mu mmotoka atambuze ebigere ajje abuuze abasajja bano ddala kiki kye baagala naddala mu ekyo ekikolobero kye badde bagenda maaso n'okuba nga bakola kakati ate lwabadde lukyali bwe butyo ensonga eziviriddeko bino tezinaba kubanga zitegeera wabula abamu ku basajja bano balabiddwako nga balinga bafuna orders okuva ewantu watategeerekese obwedda bali ku masimu ensonga zonna nga ze bagenda okusalawo nga basooka kukuba amasimu nga bw'obirabye era nga bw'engenda obbikwongera. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, the People's President. The People's President. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. They don't do what they preach. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. It's today His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. They think they had thrown him in the bush, but he's also having people here. He's also having people here. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. The People's President. The People's President. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. The security has been disorganizing the president from day one, but he's a very peaceful man. He's a very peaceful person. He's a very peaceful person. Yes, kakati ensonga ezo zonna zibadde zigenda maaso ngenda kubanga nkusomera ekiwandiiko ogenda kutya ekitongole kya Uganda Police bavuddeyo n'ekiwandiiko ne bategeeza era ne bakubuulira ensonga lwaki bawaliriziddwa okubeera nga babulookinga campaigning rally eya Robert Kyagulanyi Ssentamu ebadde erina okubeera eyiganga naye nga sinagikusomera njagala nsooke nkuwe enteekateeka oba program ey'akakiiko k'ebyokulonda eyaweebwa ba presidential candidates bonna era nga bonna balina okukampeininga mu bifo ebyo ebyasalibwawo okusinzira ku nteekateeka program bwe twagikusomera era ngenda kulondamu olunaku olwaleero nga sinnakuwa kiwandiiko kya poliisi bino ogenda kubitegeera kakati wuliriza akakiiko ak'ebyokulonda akakulirwa Simon Byabakama Mujenyi ennaku z'omwezi nga 29 enteekateeka zaatandika nga bwe baali bazikkaanyaako kakati olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 wuliriza bakandidate bonna bayingidde mu bitundu byabadde balina okubanga bakampeiningamu kati bafuddeyo bayiseewa oba bayise mu makubo ki ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'ekkumi mwaka 2025 lwe lunaku olwaleero bwenkoledde akatambi kano General Yoweri Kaguta Museveni ow'ekibiina kya NRM candidate abadde alina okubeera mu disitulikiti ye Apak oluveeyo agende mu disitulikiti gye bayita Kwanya era abaddeyo omukulu ali mu kibiina ekya NPP abadde alina okubeera e Kabarole Ntoroko ne Bundi Bujjo era agambibwa okuba nti abaddeyo ow'ekibiina kya NUP abadde alina okubeera emayuge n'eyiganga okusinziira ku program wabula emayuge akubyeyo rally ye nga bwe kibaddeyo era nga bwe kiri wano then eyiganga poliisi egiyimirizza ow'ekibiina kya ANT Mugisha Muntu abadde alina kubeera ntungamo era agalowoozebwa okuba nti abaddeyo ow'ekibiina kya FDC abadde alina kubeera Jinja City newankubadde tulabyeko awo bifaananyi naye nga poliisi egezezaako okubanga emubulookinga wabula sitegedde biddiridde ow'ekibiina kya CPM abadde alina kubeera Bugweri owa RPP abadde alina kubeera mu disitulikiti emanyiddwa nga Buyende owa CP abadde alina okubeera Kagadi n'Ekikuube era balowoozebwa okuba nti bakubye campaigning rally zaabwe nga enteekateeka bwe badde egamba Robert Kyagulanyi Ssentamu w'ekibiina kya NUP asobodde ku campaigningako mayuge wabula rally ye ebadde eri supposed okubeera mu bitundu byeyiganga tesobodde kubeera ng'egenda maaso n'okubaayo ekitongole ekya poliisi n'ebitongole eby'amagye birabiddwako nga babulookinga ekkubo era ne batamukkiriza kubeera ng'agendayo kakati wuliriza poliisi ewadde ensonga zaayo era netegeeza munna Uganda lwaki eyimiriza olukungaana luno wulira ekiwandiiko
bagambye nti press release enaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'ekumi 2025 statement on allegations of NUP's campaigning rally in Iganga. Nti eno ye statement yaabwe nga Uganda Police efulumiziddwa ng'enaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekumi olwaki baganye campaigning rally y'ekibiina kya NUP ebadde eri supposed okubeera mu district y'e Iganga mu mateeka. The National Unity Platform claims that presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu has been denied the opportunity to campaign in Iganga municipality today on 3rd October 2025. Nti akulira ekibiina kya NUP era candidate waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu bo bagamba, nsoma kiwandiiko, bagamba nti poliisi emulemesezza omukisa oba chance eyoku campaigninga mu district y'e Iganga oba mu Iganga municipality olwaliro ng'enaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekumi 2025. We wish to clarify that today, 3rd October 2025, they were scheduled to hold the rallies in both Mayuge and Iganga districts. The rally in Mayuge was successfully held. Nti olunaku olwaliro tukimanyi bulungi nnyo ffe nga poliisi babadde balina okubeera ne rally yaabwe mu bitundu bibiri omuli Mayuge district ne district y'e Iganga nga bwe kiri ku program ng'era bw'ensoso gikuwa. Era poliisi egamba nti tukimanyi bulungi nnyo nti ey'e Mayuge rally yaabwe bagikubye bulungi nnyo successfully, wabula rally y'e Iganga tebagikubye. On their way to Iganga, police no one ewe ensonga lwaki babayimiriza era lwaki baba blockinze. On their way to Iganga nti bwe babadde bagenda e Iganga, candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu and his group were advised to follow the agreed upon route to Iganga municipality and specifically to Namungale grounds. Nti bwe babadde bagenda nga bava e Mayuge bagenda e Iganga nga bwe kyabadde kiteekeddwa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ne gurupu ye babawadde amagezi nti muyite mu kkubo eryakkaanyiziddwako era eryateekeddwa erina abatuusa ku kisaawe ekimanyiddwa nga Namungale grounds ekisangibwa mu municipality y'e Iganga. However, they opted to take an alternative route where they encountered our cut-offs. Nti wabula bo baaganye mbu okusinziira ku kitongole kya Uganda Police mbu bo ne bakwata ekkubo eddala eritabadde mu nteekateeka era eyo gye baasangidde road block ya police ng'ebaggalidde. Consequently, they decided to head to Jinja City and cancelled their campaign in Iganga. Nti oluvannyuma lw'ebyo byonna poliisi etegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP basazeewo okukansolinga campaigning rally zaabwe eyaabwe badde egenda okubeera e Iganga era ne bagenda mu kibuga ky'e Jinja. Tosanga gye bagenza okuwummulira bakansolinge ensonga nga bw'ogiwulidde. We urge him and his team to adhere to security guidelines to ensure smooth and peaceful campaigns. Poliisi ne bagamba titumukubiriza era tumusaba okukwatagana n'ebiragiro byaffe okusobola okutambuza kampeyini ze obulungi ennyo. Ekitongole kya poliisi yeeyo statement gye baafulumizza. Wabula David Lewis Rubongoya alabiddwako ng'ayengeejinga abakulu b'ekitongole kya poliisi, wabula sirabye ensonga yonna gye basobodde kubeera nga bamuwa. Kyokka nga kigambibwa nti n'amakubo gano ge boogerako okusinziira ku statement zo z'owulira mu butambi bwe tuzze tukuwa nti agamu ku makubo g'abadde alina okuyitamu bw'agayitamu bamubulokinga ne bamuyisa mu makubo ag'omu byalo. Oluvannyuma lw'okumuyisa mu makubo ag'omu byalo ate era nayo still n'asangayo abantu nga bawerera ddala. Afande, don't kill your brother and sisters with guns. Afande.
Tutandika kampeni ya tutakutiliza kutambia kumudero na sawa satu mwala byeke twaise okutuka maigena makuru na bakakake onakulwalera tulina kubanga tukampeininga mu Iganga municipality tukumye empisa tukumye obuntu bulamu tukumye amateeka nate polisi n'amajebe bamenya amateeka Embeera bwetyo bwebadde Robert Kyagulanyi Ssentamu alabiddwako ng'agezaako okulaba nga akonsoolinga abavubuka badde batandise okutaama era ng'abategeeza nti mukadde kano tusooke tukkakkane. Kakati njagala okutegeeza gwa mpuliriza nga bwe nkuwadde ekiwandiiko era nga bw'owulidde nga bwe njagala owulire. Omwogezi w'amagye amanyiddwa nga General Felix Kulaije avuddeyo bino bigenza okubaawo nga yakamala okubaako by'ayogera eri ab'ebyokwerinda era n'abategeeza nti tubasaba mubeere neutral. Naye ng'abyogera General Felix Kulaije gwozze ng'owulira era gw'omanyi bulungi nnyo. Ekiwandiiko kino kye ngenda okusomera nga kinnyonnyola ebigambo bya Felix Kulaije era nga kikakasa bye ndi mugenda maaso n'okuba nga nkugamba ng'ategeeza ab'ebyokwerinda mubeere neutral. Ekintu kye simanyi oba kirabisa olunaku olwalero nja kukusaba ogende mu comment section ombuulire gwe kiki ky'olabye amagye n'ab'ebyokwerinda bali neutral ku sayidi zonna ez'aba presidential candidates oba banyigirizaako sayidi ezimu endala ne bazifevalinga. Wuliriza nga bagamba nti Kulaije calls for professionalism and neutrality in security communication, nti abagambye babeere neutral ate babeere profession. Kye simanyi oba bakikola gwampuliriza. The Uganda People's Defence Forces Director of Defence Public Information Major General Felix Kulaije has urged the public information officers from Uganda's security agents to uphold professionalism, impartiality and constitutional responsibility in their communication roles. Omukulu n'ategeezezza abasajja ab'ebyokwerinda naddala abo abaholdinga ofisi zaabwe aboogezi ba poliisi n'abantu abalala ab'enjawulo. Owulira bw'abagambye abagambye nti njagala mubeere abasajja bali professional, njagala mubeere abasajja abagoberera amateeka mukole obuvunaanyizibwa bwammwe nga constitution bwe bagamba era njagala mubeere nga temulina gye mugwa. Ekyo kye simanyi oba ddala bakikola. Kulaije made the call while addressing 58 officers from the Uganda People's Defence Forces, Uganda Police Force and other security institutions during a 5-day training workshop on strategic communication and defence engagement in Jinja. Jukira babadde Jinja. Era afuddeyo n'abategeeza bano abadde agezaako okugaidinga oba okucommunicatinga n'ebibinja oba ne ba officers 58 abavudde mu kibinja kya UPDF, abavudde mu kibinja kya Uganda Police n'ebitongole ebirala byonna ebyokwerinda era nga workshop yaabwe eno ekwata ku kye tuyita strategic communication and defence engagement ebadde egendera dda okuyindira ddala mu kibuga ky'Ejjinja okumalira ddala ennaku 5. Felix Kulaije jayogeredde ebigambo bino n'abategeeza mubeere neutral, mubeere professional era mubeere nga temuyina side ate buli muntu yenna naddala ba presidential candidates mubayise mu mpisa yeemu. Kye simanyi oba gwampuliriza kyekyo kyennyini kyogenze maaso n'okuba ng'olaba omukutu guno ogwa Red Zone TV nga bwe nkugambye ebibaddewo byengenda maaso n'okuba nga nkutuusaako bino no tebinnaggwa. Jjukira nkugambye amagye gongedde okuba nga gayiibwa mu kibuga ky'Iganga newankubadde ng'ate olukuŋŋaana baluyimiriza era bannannyini lukuŋŋaana ne baba nga bakyusizza dda n'ekkubo ne bagendako mu bitundu ebirala. Kakati gwampuliriza ekifaananyi kino ky'olaba ekyo embeera bw'etyo bw'eri mu kibuga Iganga n'egimu ku mikutu gy'amawulire okwetoolola ensi yonna gitandise okuba nga giteeka obuwanga ku nsonga eno yennyini ey'okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu presidential candidate agenze mu maaso n'okuba nga agaanibwa okukampeyininga mu kitundu ky'abadde ali supposed okuba nga akampeyiningaamu. Egimu ku mikutu egy'amaanyi giwandiise era ngenda kukusomera ogenda kutya. Wuliriza. Waliwo wano omukutu ogumanyiddwa nga Chimp Reports guwandiise nti Bobi Wine denied access to Iganga, campaign team heads back to Kampala. Nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agaaniddwa okuyingira oba okukampeyininga mu disitulikiti y'e Iganga era tiimu ye balabiddwako nga bagenda maaso n'okuddayo mu kibuga Kampala nga basazizzaamu campaigning rally ebadde egenda okubeera e Iganga. Nkugambye emikutu gy'amawulire ndowooza kino kye bagamba
till the world is watching. Security forces on Friday blocked opposition presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu, popularly known as Bobi Wine, from holding a campaigning rally in Iganga municipality, ordering him to either relocate to another constituency or cancel his program in the district altogether. Uliriza. Jukira mu kiwandiiko kye nkuwadde, ekitongole kya Uganda Police kigambye nti ekimugaanisiza okugenda e Iganga bwe baamugambye ayite mu kkubo ddala, ate ye n'alabwako ng'ayagala kuyita mu kkubo ddala. Kyokka ate okusinziira ku sources ez'enjawulo wano batugamba nti ate ekimugaanisiza bwe babadde baagala agende mu disitulikiti ndala oba oliawo etalina ku purogulaamu. Poliisi yainsistinze n'eremerako era ne bagamba temujja kugenda okugjako nga mugenda mu disitulikiti ndala. Uliriza. David Lewis Rubongoya, the National Unity Platform Secretary General, said that military and the police insisted the candidate could not proceed effectively, forcing the team to abandon the plan. Ssaabawandisi w'ekibiina kya NUP David Lewis Rubongoya bw'atyo wabadde ategeeza era awulira bw'agambye mu bigambo bye. We have been blocked from campaigning in Iganga municipality. We have made it clear that just like other candidates, we have every right to campaign in every constituency in Uganda, including Iganga. Nti batuganye era batublokingiza abasajja b'ebyokwerinda okuyingira mu kitundu kyaffe nga bwe tubadde tugenda okampainingamu nga bwe kibadde kyateekeddwa era nga bwe nkugambye era nga bw'olabye yagezezaako okugenda maaso n'okubanga abengejinga era n'ategeeza eggwanga abasajja batulemesezza okugenda e Iganga okubeera nga tukuba kampeyini yaffe nga bw'ebadde erina okubanga ebeera, ng'ate kino tekirabiseeko ku bakandideti balala bonna. Ebibuuzo bingi nnyo naye ng'ekiwandiiko kya poliisi egambye ebaganye lwa nsonga bakozeseza ekkubo lye batakkaanyizaako. Ate ye reports endala zigamba nti poliisi ebaganye olw'ensonga ebadde basindika mu districts endala ezitali ku nteekateeka nga bwe zaabadde zitambula. Kanzije nkuwa ebisingawo, sigala ku mukutu gwa Redison TV katuuliziganye mu updates ezigenda okuba nga ziddako. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaga